kale ku celebrity twako nako lwaleero omukulu obata tuli ku mukolo twebuuza omugole nga ayinekedde nyakaviiri nga kakayakana ani amukoze kaviiri kano muganda wange naye ono muganda wange amanyirira kuviira eri ku masengere naye yavaayo ajja tuwulira gye yadda era enaku zino yakyusa mu buviiri bwe yali akola bwe nali manyi oba yapugurediya omukulu gyebaleko obulamu bulungi ogamba obulamu bulungi akawalatako ka maintainingze ngezaako okola ku nviiri naye akawalata kaagana okudda kituufu ebiseera ebisinga ebyennyanja bisula mu mazzi n'ebiwunya so siwe kibeera yes ate gega bifumba oli ku celebrity track olunaku olwaleero bwata tulaba shalitanganyinidde olunaku olwaleero akaviiri yakakoze twebuuza niya designs akaviiri naye okyusolenga bangambye gwakoze akaviiri kano kyeko twedde banga kyoko tubuulire experience gyolina mu kukola ku bagole mpozi ebiseera ebisinga abantu banzikiririzaamu nange kyemba simanyi kyalita tuli mu industry emu naye neewunyiza mu bantu bonna abakola enviiri najja ewange naŋŋamba nga nsuubiramu ekisinga era mbadde nina omunoonyeza ekintu ekisinga bwe namutunuulidde nendaba nga ezo enviiri nga bwe mujja ziraba nga zimugenderako era asiimye nnyo kuba ekintu kibadde kirungi yes kibadde ku point yes ono si musajja yakazinze naye kanejjukira nti ate eri ku masengere wali obuzingira ddala ddala kikutwalira bbanga kyokkola akaviiri bwe katyo okukamaliriza ndowooza kintwalira ddala eddakiika nga 3 kubanga omugole awedde yes mubeerako ku mukolo ebiseera ebisinga kisinzira ssente omuntu z'aba asasudde abamu baagala tubeerewo because tebasobola enviiri tezikuumika naye bw'obeerawo nga buli lwajja omutereezaamu bakisasulira so basasulira obwo obudde okubeerawo naye si tteeka nti nina okubeerawo tuli omuntu akwetaaze ku mukolo gwe naye omukoleko akufunya atyo namba y'essimu kuba kunoonyeza yes omuntu yenalina njagala nsangibwa Mmengo awaali ofiisi ya Chameleon ku Balintuma Road eya Chameleon y'obufuzi gye yali akoze yes gye yali akoze ku Balintuma Road naye bw'oba tosobodde kuyitawo osobola okunkubira ku 0701 698976 bampita Julius Eyo so tugoberera ku mikutu gyonna ndi ku Instagram nkozesa Julius Eyo Uganda ku Facebook nkozesa Hair by Julius osobola okutugoberera osobola laba ku bye tukola naawe osobola okufuuka customer oli balaba omusono mu bazungu abeeyo n'agamba njagala ogunkole ku mukolo gwange ogukolako definitely nsobola ludo enviiri z'abazungu tezifaanagana na zaffe but tufuna idea ekintu nga bwakyagala ne tukola ekintu ekiringendera mu nviiri zaffe yes kakati nga bw'olabye akaviiri ako era siyinza kuviira kwawo olina okuba nga akaviiri ako kabadde ka sente nnyingi era nga njagala okwata ku kibbo ekyo kye bakuwadde onjokyeyo ku sente ze bakuwadde ononjokya batonjokye naye okutwalizaamu nsanze wabweru wano ate sente zitamu ngwe mu babbi sente weeziri naye teziri wano wendi mukukola byose okubadde olina akamagineti leero njokya nja kwokya ekyo si kigaana nja kwokya abajja bano tebasangika naye ekyamazima omulimu gwokola gw'amaanyi muganda wange era sigala ng'olemezzaamu bulaani era nkyalemeddeko taata tozikiza mwebale kusiima osobola okuyigiriza abavubuka njigiririza ddala nkyajinga miliyoni emu kikutwalira emyezi 3 okuba n'obukugu ng'obwange era natandikawo essomero baliyita Julius Eyo School of Beauty era njigiriza abaana bennyini okustyling enviiri zeezimu kitwala emyezi 3 gyokka ng'ofunye obukugu ku miliyoni y'essente emu esebe weewaawo yadde tubaliriza nga ogenda kunjokyeza mu nzikiza nga si kamera katugende banjokye ebiddako njabi banyumiza nga maze okunjokya Alan Cruz ku kamera abaddeko nnaku olwaleero w'amajja tugende tugenze